huyo ni Madam Zuena Kirema, yeye ni mke wa Bebe Cool. Yes. Swali langu la break the chain naomba nilianzie kwa Madam mwenyewe. Ebya Bebe Cool byongedde okubeera nga byononeka bwe twogerera ssaawa zineno Apasi wamu King Saha bamutaddeko alubamu yaabwe ey'oluzungu International era bamukubye ekigo bwe twogerera ssaawa zineno ne Eddie Kenzo ayongedde ddala okubeera nga munyiigira anti yapangisa Diamond Platinum n'abalabisa video nayo mu maaso ogenda kubanga ogirabirako naye nga tetunagendayo mbadde nsaba osoko jimpeleka like kaminga kasutambula katokera bonna bandiyagadde okumanya kweno information ino video nadala abawagizi aba team King Saha team Bebe Cool na mwe akatambe wa video eno yamwe ya kuyiga onaku olwaliro nga benkugambye omukulu Bebe Cool abadde netuwa wali Tanzania era hayabiza chama ntino yapangisiza Diamond Platinum helicopter yamujja wano mu Kampala mpaka Ntungame mujukule bulungi iyo helicopter yasobola kubanga enyiza Eddie Kenzo musuza ate mujukule bulungi omukulu Bebe Cool yali yageza kubeera nga yegula omukulu Diamond Platinum kigambi kubanga yali ayagala collabo oba yali ayagala Diamond Platinum amuyambeko nga bali muyamba sawa zineno mu kutambuza album ye naye mulowooza te abakulu tebamutaddeko album empya ntegeza ne King Saha wamu ne Apasi njagala kumanya gwe olowooza album kyegino kunyuma ya Bebe Cool oba ya King Saha tubule mu comment section sokola bikyabaddewo wali Tanzania. Habari za Uganda. Huyo ni Madam Zuena Kirema, yeye ni mke wa Bebe Cool. Yes. Swali langu la break the chain naomba nilianzie kwa Madam mwenyewe. Madam Zuena, were you discussing that same thing? Okay. We are saying we need to look at it as East Africa. We need to stop seeing our artists here within as foreigners. Exactly. That's why you were blaming why Diamond is treated like an artist from it was his own business idea. Of course. Because when I was in there, I am the one who hired the chopper for him. Okay, you are the because, one. Yes, that's why I didn't complain, because you see they didn't know the whole thing. Okay. The whole thing is Diamond was late and we were supposed to have the press conference. Okay. I was coming back to Kampala to shoot a video that night, and then in the morning we fly back to catch up with the press conference. Okay. Lakini nilicancel video shoot hiyo. Ilikuwa video shoot clip advert ya album. Okay. Because the album was coming out the next week. Yeah. And the people had flown from South Africa to come and shoot the clip. So you had to cancel? I had to cancel that shoot because it was too much for me to come back from up country back to Kampala. Okay. Unajua. Yeah. Sasa we agreed with the promoter that, you know what, let them rest at Serena, and then let him use the chopper to come in the morning. Oh, yeah. That's number one. And you let him use it for free? Of course, why not? Because... But Uganda, they didn't know that. They don't have to know what is behind the scenes. So when they started to complain, I was like... Tugato obwongo kuyange. Nange mfulumye ka presentation nga kali uniform bwe kachanize kuya. Bosi bofanana njagalombulire nti wentuka mu party ya kamwanyi neona ngamba kaba njakaba masolo ku producing ate nyamba because katfena nyamba producing bandi ekubira kyo wetaaga ne tumanya wo batakuba nnyo wowe bakuba nnyo jobo manya season yali aso yonna ngenda kuwamba tugatemu ku bwongo kwanza njagala abantu balabe ku Saha omukwate mukko kijja bakirungi because tukoze bwetyo kijja bakirungi omayibwe mugatta ideas ate kinyuma okusukka buli omu kyabadde alowooza tuufu naye nga akayimba mukawulidde YouTube muzirina data mumuyina n'abagalwa bamwe mubayina musharinga akayimba Saha BDM ndabamu abawala babiri nga balongo nadawo nendowooza batugende na Zanzibar wano obadde olooza Zanzibar tugende ku mwalo ogwo nyingi nyo bajagamba lwakoze lwakuba sente nyingi webakaana nga tulutwala ekyotera tujja tutwala ekyotera video nenga batire wano ekirungi
oyina akantu koyogedde awo akaba producer nkabayinze 100% because nafe ko surviving day do waliwo badde producer ngaakuba n'akyaka katate n'akwata traffic naye yunirwa amanyi okuyimba n'atamanyi katate producer ba police nabo banoonya sente tasobola kumanya nti ono gwe ngenda okukolera tamanyi kuyimba agenda kukakkanyaamukko ku brandi yange yaba anoonya pepa kati ogenda okulaba nga omuntu gwokola naye ate akola ne cakala naye kati era ako kogambye wetuvumbula ku baana kati ng'oyo w'emukono wakoze naye w'emukono wa tabu saho inokola naye lwaki tompa ku w'emukono oyo ngenda mukuwa because olaba saha nina oluyimba lwenta naye saha oluyimba because producer amanyi ate sound y'empya Liga mukatono Labu yenoma yentulugunya sabye kulabeko ikwanzi kakanya no wala no sichitira so kwatako tidako oluchiro olukule inedi mwano mbikwe ankukomawo negwe abayimbi oyagala bagende ku Skype ni bagende Bulaaya we abana bakuba abana abato bakuba anti balina kye baagala ina kyayagala naye yagala kututumuka okitegeera kati aba yakwata ta mistakes z'abaana abaliwo okitegeera so man just abantu bano tulina just be encouraging kati nze ebisinga ne bwefuna omuntu nga si mulungi nnyo mukwatamu mu sound kenkola ati akola beat n'agimpa nze nenfuna asobola okukwata mu sound nange kenyini ne tumutunulamu ne tukyorganizinga bulungi. Salamu alaikum Agati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0523775 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno